ku biragiro bya Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba era bapulaninga omulundi omulala okuddamu okuwa obutwa era nga already bamaze dda okuwandiika mu bitabo byabwe mu ngeri ki gye bagenda okikolamu era ndowooza bo balowooza bakatonda. Lwaki ku mulundi guno message eno ya njawulo? Mr. President, wuliriza bulungi nnyo ssebo. Njala kutegeeza nti Museveni lwa bagenda okutta omuntu asooka kumanya ki kyagenda okukozesa mu kye tuyita postmortem report. Yoseri lwa bagenda kutta omuntu asooka kumanya bwagenda kukola postmortem report. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseri n'ekibinja kye nga bwe nkisomye bagambye nti tuteekwa okumaliza Kyagulanyi before the end of this year oba before the end of June next year. Naye bagenda kikola batya? The only option erisigaddewo ya butwa. Nakulabula lega nti kebera nnyo mu bantu booli nabo omuntu akujja kumbaako tutte butwazi kulya mmere sime kulya nkimanyi ekyo kimanyi bulungi naye kati ekizibu ekiriwo kikino. Olw'okuba nti luli bwagenda okukyalira kanso lugwa wagenda okukyalira ne bakuba akatebe ka tear gas bakubira akatebe ka tear gas. Kati bano mu postmortem report bo gye bawandiise dda okusinziira ku likodi zaabwe ze bakola bagamba bwe bati ntugenda mu obutwa bwaffe naye mu report tugenda kuwandiika nti cause eyavuddeko okufa kwa Kyagulanyi yavudde ku ka tear gas canister ke baamukubanga ali e Bulindo. Bo bagenda okutta omuntu basooka kufuna postmortem gye bagenda okukola yes ewa kanso musisi e Bulindo gye lyagenze. Kati bo mu report gye bawandiisa baseemwayi aba ISO n'aba crime intelligence ne Muhoozi bagamba nti already bo cause eya death ya Robert Kyagulanyi Center bagenda gibesinga ku tear gas canister gye baamukubanga agenze wa kanso musisi eri e Bulindo mu Kira municipality. So mukama wange njagala otegere nti zibana abasajja bawandiise dda postmortem reporting egenda kusoma nti cause of your death it occurred basing on the incidents which happened when you visited Council Musisi when the police used the tear gas canister against you. Bagendo chikola bagiwandiise batyo. Kati mu nkola eno bajjeyo ebirala bagambye nti okusinzira bintu byetuyiseemu nga tufuulinga state n'okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga bamuwa obutwa mwenne ensi mwakimanya wabula basinziira ku ripoti bo gye beekolera ndowooza ne batuukira n'omusawo eyali Dr. Sepirian Kizito Lwanga n'abayambako okukola ripooti eraga nti wakitiibwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga yayina obulwadde bw'omutima bo ne bajjawo ekyobutwa ne bayitawo so nawo ne bagenda okukola eya Dr. Sepirian Kizito Lwanga babeesingako eyo ripooti gye beekolera nti omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga yali aina obulwadde bw'omutima bo ne bakola ripooti bwetyo. Kati wulira ku mugenzi eyali speaker Jacob Olanya bawandiika postmortem report nga bagamba nti Jacob Olanya yafa body organ failure okusinziira ku ssasi eryamukuba mu 1991 nga bali mu kwekalakaasa ku university ey'e Makerere bamukubira essasi eryalabba eryamuviirako okufuna obuzibu mu bitundu bye eby'omubiri era naye bwe bati ripooti ya Olanya batebagiwandiika babeesinga ku demonstration eyaliyo mu 1991 so nga ate ono musajja bamuwa bwebutwa ne bamuggyako naye nga bali bawandiika postmortem report mwategera bulungi nnyo nti bo babeesinga ku kwekalakaasa okwali e Makerere mu 1991. Kati njagala sooka kuwummuzaamu seconds 10 ng'oggyeko postmortem ya Kyagulanyi yensomye postmortem zonna zenjogeddeko mwazuulirako batemuzuula saagala muntu agende ebigabo bino byalumbuye. Njagala abantu batano abadde ku social media almost for 6 years ompandiikire wano kituufu oba kikya mu ddakiika sekondi 3 ku postmortem zino zensomya. Kerea Wanyama, yes. Charisima Josephine, yes.
Sylvia Sengendo, yes. Pute Yudaya, yes. Dav Manje, yes. Kitegeza abantu bagobera information nga bweri. Kati Mr. President neyo bajiwandise nga babesinga kotia gas canister gye bakuba. So Mr. James Birungi Mohoz Kanyarugaba Yoseriti Bahaburwa. As I've been stating all along that you are planning to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu using different mechanisms or ways. As you speak right now, during your meeting you had with the Chieftains of Military Intelligence and International Security Organization and Crime Intelligence, which led by Damoria Christopher, you have already written a post-mortem report against Robert Kyagulanyi Ssentamu by saying that you are going to poison him, but you are going to use the post-mortem report basing on the tear gas canister which the police used previously when he was going to visit his comrade Kanso Musisi in Bulindo. Yeah, that is exactly what you are planning to do. So I'm here to inform the international community that Yosef Tibahabua and his security agents, they have been doing all this all along by eliminating their area targets, and therefore they do their personal post-mortem basing on the records they have in their black book at CMY headquarters in Imbuya. The likes of Dr. the late former Archbishop of Uganda of Kampala, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the late Speaker Jacob Olanya, and who else? Now they have targeted Robert Kyagulanyi Ssentamu again to do the same. So I'm here to inform the international community about this. Kati wanono ubagambira we bati Yoseri ne timu ze zonna bategese akawumbi kamu mu bukadde bubiri zino ze zigenda oteekebwa ku mission egenda okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Chieftains of Military Intelligence, the International Security Organization, Mohoz Kanyarugaba and his father Museveni, they have connived with all the security agencies and they have kept aside 1.2 billion Ugandan shillings, which is going to be used on the mission of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu before the end of the year or the beginning of next year. The post-mortem report of Bobi Wine death has been already written by CMY. Also, CMY has already written Kabaka Mutebi's running post-mortem report, and Museveni approves a budget of 3.8 for Kabaka's funeral burial ceremony and maintaining Maiga in Mengo on top. They continue to say that we are going to use Jacob Olanya's death report for that of Bobi Wine and for Archbishop Dr. Kizito Lwanga for the Kabaka Ronald Mutebi II. Zamutegedde bulungi ebintu bino njagala biteeka mu Luganda n'embiza mu Luzungu ensi ne zitegeera biki ebigenda maaso okusobola okumanya ensonga nga bwe zitambula. Kati awo nawo tuvuddewo, kati njala tudde mu kabokisi wano bulungi nnyo.